Alright, yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuuliriza we bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Mbakulisaayo enkya y'obwaleero mukuliko obwakedde mbakulisaayo nnyo mu ggandalo lya weekend kansuubire nti nno ebintu byatambudde bulungi nnyo. Gwe bitaatambudde bulungi kankusabire Mukama Katonda asobole okuba nga akugumya osobole okuba nga naawe obivuunuka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga oli ku Yugi Update TV kusinziira okuba nga otuuliriza gwe atanatweyungako nkutegeeza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Kakati nno oluvannyuma lw'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission bossi waakyo Maria Muwangadya okulumbagana Muhoozi Kainerugaba mu ngeri ey'ekyewuunyo era ng'entabwe eva ku Muhoozi Kainerugaba okubanga yawamba edi mutwe n'ambuditeininga owataali wadde muwa bujjanjabi owataali wadde ki naye nga n'omukwata jjukira nti nno yali amukutte mu ngeri emenya amateeka. Kakati chairperson owa Uganda Human Rights Commission Honorable Maria Muwangadya gye buvuddeko emabega yagenze maaso n'alisiivinga special award ne bamwongera enkumiruutu y'ebirabo jjukira nti adde baakamusiima ensiima just y'akasiimo naye kakati bagenze maaso n'omwongera enkumiruutu y'ebirabo asobole okuba nga alumiza ddala Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Ekitongole kino ekya European Union mu Uganda kyagenze maaso ne kimuwa kafunkunaali w'ebirabo okusobola okulaba nga alumiza ddala institute eno eya Uganda People's Defence Force naddala Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Bino nno byabaddewo ennaku entono eziise oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba Senior Military Officer ogudetaininga edi mutwe ow'ekibiina kya National Unity Platform ate n'avaayo mu ngeri embi ennyo ng'akoseddwa nga tafaananikako. Kale kino ne kireetera okuba nga ebitongole ebisinga saako n'amawanga gagenda mu maaso n'okucriticizinga ku ngeri y'okwabusinga human rights mu Uganda. Award eno yabadde certificate ey'okusiima yaweebeddwa Honorable Maria Muwangadya olw'omulimu gwe bwe yagenze mu maaso n'okukola akabonero akalaga nti yagenze mu maaso n'okuprotectinga human rights mu Uganda. Yagenze mu maaso n'alaga amaanyi mu kuyimirirawo mu kuprotectinga eddembe ly'obuntu mu Uganda era kino kyasanyusiza aba European Union ne bagamba ono asaana birabo. Certificate eno yamuweereddwa ku event eyabaddewo kwegamba eyagenze mu maaso n'okuherodingirwa mu Swedish Ambassadors Home mu maka ga ambassador gwe bayita Swedish wali mu kibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 15 May 2025. Kakati nno abakulembeze mu European Union delegation mu Uganda jana Sadiq ya presentinze award eno tiyabadde ya munkukutu bagitaddeko ne mu kamera ne mu butaala basobole okuba nga balumya abayaaye olw'ensonga kino kye yabadde akoze tekikoleka mutiitiizi era yagenze mu maaso European Union n'okuwandiika yabiyisiza ne mu biwandiiko okulaga eggwanga nti nno abadde awarded. Mu bigambo byabwe bagenzewe bati baruwa gye bawandiise oba certificate Kampala, Uganda, the chairperson of the Uganda Human Rights Commission Honorable Maria Muwangadya has received a precious certificate of appreciation nga bagezaako okubanga bamusiima. European Union yeegamba nti nno yamuwadde award okusobola okulaba nga bahonalinga Wangadya basobole okuba nga bamurecognizinga bakugamba basiima omulimu gwe ogw'omugaso gwe yagenze mu maaso n'okukola ogw'okukuuma eddembe ly'obuntu ng'ekitongole ekya commission. Bagamba wansi w'obukulembeze bwe ekitongole kibadde kikola bukubirire okumakinga sure nti nno eddembe ly'obuntu lissibwamu ekitiibwa y'ensonga waaki bamuwadde award eno. Bafokasinze ku migaso n'ensonga nga eddembe ly'okwogera freedom of speech, equality
saako n'okubanga balina access ku justice for all Ugandans. Nga bannayuganda bonna bonna balina eddembe, balina omwenkano. Kyekimu ku kyamuwawadinzikisizza ebirabo bino. Era Honorable Wangadya tiyabandazza, yagenze maaso naye n'okusiima European Union okumuwa ekirabo, okumuwawadinga. Era n'agenda maaso n'okupraisinga aba members ab'ekitongole kino aba commission ne staff ye yonna yonna okukola obukubirire naye okusobola okulaba nga batuuka ku binyuvu nga bino. Agamba ekirabo kino kyeyafunye kijjamu encouraginga ye ne staff be bagende maaso n'okubanga bafuna amaanyi ag'enkunala okulaba nga balwanirira eddembe ly'obuntu, equality, dignity ku buli muntu, ku buli munnayuganda. Newankubadde hona ekitiibwa kino kyazze oluvannyuma lwa Mariam Wangadya okukola headline eyakulitisayizingiza Muhoozi Kainerugaba. Yayogedde ng'agenda maaso n'okulumbagana Muhoozi Kainerugaba era ng'ekikolwa ekyabadde kiraga omukazi atali mutiitiizi ku nsonga za Eddie Mutwe okukwatibwa kwe okubuzibwawo. Jjukira nti nno nkugamba Eddie Mutwe figa y'amaanyi nnyo mu ggwanga era yakwatibwa ab'ebitongole ebikuumaddembe. Era Wangadya n'agenda maaso n'okubanga abakwesyoninga ng'abagamba nti tekiri fair era kikyoboola n'eddembe ly'obuntu okubanga mugenda maaso n'okuba musiba Eddie Mutwe mu mbeera gy'alimu. Kino nno kyaleetera ensonga okubanga egenda maaso nga bagyogerako nnyo ku media, mu public, newankubadde zabaddemu ebirumira. European Union yalicognizinze oba okulicognizinga Mariam Wangadya kiraga obuwagizi n'omulimu Uganda Human Rights Defenders bwe bayina, newankubadde mu kaseera ak'okukola nga mulimu challenges basigala nga b'amaanyi. Y'ensonga waaki baamuwawadinze. Wangadya abadde agenda mu maaso n'okupraisinga many civil society groups ne human rights activists olw'okubanga bateekeddewo nnyo courage ne commitment okulwanirira mu ddembe ly'obuntu. Bwe babadde bali ku event gye baamugomogoddeko ekirabo, ba diplomats, human rights activists ne government officials bazze ne bacelebulatinga commission olw'omulimu gwayo. Bagambye nti no Human Rights Commission ekola omulimu omulungi okuholdinga abakulembeze, okubateekako embalirira saako n'okuyamba abantu abateesobola mu biguruupu ebisinga mu Uganda. Award eno yalabiddwako nga ekintu ekigenda okuba nga kiboostinga Honorable Mariam Wangadya n'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission kigenda kuba nga kibasitula kibongereyo ku ddaala eddala okulaga obukugu n'amaanyi n'obumanyirivu bwe balina mu mulimu gwabwe bukyanga kitongole kino kitandika oba bukyanga afuuka chairman w'ekitongole kino Mariam Wangadya. Kiraga international community era ng'egenda maaso n'okulaba n'okusupportinga effort okuprotectinga human rights mu Uganda. Newankubadde mu kaseera akazibu ennyo batasobola kubanga boogeramu nga maloboozi gaabwe nabo gasirisibwa kubanga twalabanga Muhoozi Kainerugaba avaayo ng'agamba mwe temulina kye mutugamba kubanga ffe ababawa obulamu n'ebitiibwa byonna bye mulimu ffe bagezezaako bibayiirawo. Era ng'agamba nti nno awandiikibwe ne apology letter okusobola okulaba nga amwetondera olw'okumuwandiikira ebbaluwa egenda mu maaso n'okumulabula okuta Eddie Mutwe. Bino byadde bigambo bya Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force. Newankubadde Muhoozi Kainerugaba yasindise obusaggwa, Mariam Wangadya teyeesiseemu, yagenze maaso n'okuyimirira ku nsonga ye ng'agamba njagala Eddie Mutwe ateereddwa olw'ensonga nti nomwamukwata mu ngeri emenya amateeka ate ne mutamuwa na medical treatment ne mwongera maaso n'okuba nga mumudetaininga. Kakati ensonga egenda erinnya enkandaggo naye tetumanyi, tebannabeerawo action zikolebwa
ku nsonga eno tuwulira bigambo tuba twetaaga tuwulire ekikolwa ekikolebwa okusobola okulaba nti ddala eddembe ly'obuntu lifiirwako mu ngeri weeti. Olowooza otya ku nsonga eno? Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Mbagala nnyo, mbeebaza nnyo kubeera ku Yugi Update TV. Mweraba.